tumalidde ekitundu ekisooka ng'olambulula ku nteekateeka naye obadde olambulira ku meeting kuba omukulu Mwanga Kifumbi yali atusuubiza okubasinkana ekitaasoboka kitaabaddewo naye we tugenda tusuubira okubeera nti ekibiina nga bwe kyakoleddwa ku local government kirina okulondako omuntu omu ku bantu abana bomenye oba abali mu lwokaano luno okulaba nti ekibiina kifunako omuntu omu agenda okukikwatira bendera mu Nyendo Mukungwe. Singa ekibiina kikeera ku makya otugambye obadde ku ground emyaka ena emabega singa kikeera ku makya ne kigamba nkulu Ssebina gy'aviira kaadi toyina ozaako ki? Ekisooka ogambye abantu bana ndoza butwade tumenya wali twamenya abantu bana naye bawerako basingawo ne kubana ekibiina kyagalako omuntu omu naye ekibiina kyagalako omuntu omu kikiri kye natandise nakyo naye kugamba nti ekibiina mu kisaasire abantu bonna omusanvu oba omukaaga abaagala bendera ekibiina kirina kulondako omuntu omu. Ekyokubiri bw'obanga wajja mu kibiina ng'omanyi nti wajja kukolerera kibiina eyo yentandikwa sikubeera nga kwekansolinga naye yentandikwa y'okumanya obuvunaanyizibwa bwo mu kibiina buli ki. Nze nga Lubowa obuvunaanyizibwa bwange obusooka bubadde bwakuzimba kibiina bwakulaba nga obuwagizi bw'ekibiina bwe kyafuna naddala mu 2021 bwe kyatulagako busigalawo nga tebunyenyezeddwa era ne pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu asigaza obuwanguzi bwe yafuna mu 2021 era addemu abufune nakati. So nze ekibiina bwe kiba nga kirabye nti sisaanidde ku mulundi guno tujja kudda emabega w'oyo gwe kinaaba kironze nga gwe kirabye nti yasaanidde tukole ki tutwale ekibiina mu maaso kubanga kyekikulu ekibiina kyekikulu bino ebifo bye tulimu biringa emmotoka vehicle etutwala gye twagala okulaga si ensonga enkulu yeri gye tulaga. Ekibiina kino kyotenda obuwagizi mu kaluka 2021 okuganja mu bendobendo ly'e Masaka waliwo abakulembeze abaali bampagi Luwaga okulaba nga ekibiina ekyo kifuna obuganzi okwali ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ndowooza yakola kinene okugaziya ekibiina ekyo okulaba nti kifuna territory eziwerako. Meya Florence Namayanja biseera ebyo yali tannabafuuka meya n'abakulembeze abalala abakkiriza mu kibiina kino. Omu ku mpagi Ssedduge ezayambako ekibiina kino okufuna obuganzi era n'okuggumira mu kibuga Masaka mu kiseera kino ekibiina tekikyali bumu naye era yatondawo dda n'ekibiina Democratic Front ekimu ku bibiina ebiri mu kalulu ka 2026. Embeera eno kuba tulaba okwetematema kwazze ku local government okuneera kati waliwo abeetemye ku kibiina nkimanyi nammwe mu kaluke mugendamu oba akamyufu k'ababaka ba parliament okulondako omuntu omu agenda okukwatira NUP bendera just mu Nyendo Mukungwe n'ebifo ebirala mu bendobendo ly'e Masaka byonna bigenda kutemako percentage ey'abantu. Kino kigenda balekabwa mu kaluke tugenda mu mwaka 2026 era okyayina essuubi nti ekibiina kino kikyayina obuggumivu n'obuganzi mu bannamasaka okusinziira ku ebyo ebizze byeyoleka mu kisanja kino eky'emyaka 5. Okusookera ddala saagala kwenya kugenda ku discussinga Mwami Mpuuga ku mpewo wano kubanga ensonga za Mwami Mpuuga zoogeddwako nnyo okuva emabega abantu ab'enjawulo. Sigambye nti discussinga Mwami Mpuuga mu kutandika nkugambye waliwo abantu abali empagi Ssedduge mu nteekateeka y'okugaziya territory z'ekibiina kya NUP kibalekawa temukyalina bantu abo okwetematema kweyongedde mu kibiina obumyufu abalina obutali bumativu bangi bagamba nti ebintu tebyabadde byabwerufu ate nammwe tukimanyi nti
mukamyufu ke mugenda mu akaba MP era embeera yegenda okubeerawa kibalekawo mu kalulu ka 2026 sigambye nti discussing personality kubanga tewali nsonga tewali ngeri gyo discussinga eyali Empagi Ssedduge yali Kimu Masaka nga to mentioninze erinnya lye era naawe okiraba nti oli mentioninzeeko naye nze kyenjagala okugamba nti kyetulina okumanya ne bannamasaka bonna kye balina okumanya bwe baba tebakimanyi naddala abakulembeze nti ekibiina kiba kinene nnyo okusinga omuntu era omuntu yenna alowooza nti ekibiina kiriwo ku lulwe nti bw'anaavaawo ekibiina nga kivuddewo eyo endowooza nkyamu nnyo kubanga jjukira nti abantu okugenda okukulonda omala kugenda nobaga ndi wa kibiina gundi era ne bakulonda ku lw'okubeera mmemba w'ekibiina ekyo kitegeeza nti abantu balonda kibiina kino so si ggwe ng'omuntu kati eyinza okuba nga yensobi semasobi mwami Mpuuga n'ekibinja kye gye baakola kulowooza nti bo be basinga ekibiina amaanyi era y'ensonga lwaki okuva enteeseganya zaabwe ze baalimu ne bakulu banne bwe yalema okutuukiriza ebyo bye bamusaba n'asalawo asesetuke mpaka kati we tutuuse mu okukola ekibiina kye ojja kulaba nti abantu abaali bamutaddemu obwesige bangi bagenda basesetuka kubanga bamanya nti anoonya bibye ng'omuntu yensonga lwaki nadde saagala agendayo eyo naye abakulembeze balina okukimanya nti abantu bano abawansi balina obulumi batunuulira ne bagamba nti kakati tutandikirawa bw'olaba nga mu Masaka abantu abakola emirimu gyabwe emisolo gibali bubi social services teziriiwo tezitambula ezandibadde gavumenti zeteekamu amaanyi ekibuga bakisitudde bakitadde ku mutindo gwa site waliwo ebintu ebijja n'ekyo gavumenti eganye okubireeta kati enkulaakulana etambula kasoobo kubanga gavumenti eganye okwenebolinga enkulaakulana eyeetaagisa okubeerawo esite eryoke ebukale kati ng'ebyokwongeza bajeti y'ekibuga almost bakyali ku bajeti eri eya municipality kyukanga kati ekibuga kyagaziizibwa okuva ku square kilometers ekyaliko 30 kati kutuukanga ku 360 kati ekibuga kyagaziwa nnyo nti kyetaaga gavumenti okulaba si kino kyokka naye n'ebibuga ebirala okulaba nti eteekawo enteekateeka ey'enjawulo so abantu balina obulumi nti gavumenti tekoze kimala kakati bwe balaba omuntu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP ne NUP nga babawadde essuubi ery'okutereeza ensonga zino ne basituka ne basimba emabega waabwe ate gwe n'otandika okulaba ng'oseeseetuka era eyo ye position gy'oli mu kkuba abantu banakuwala era bakunakuwalira ensonga ey'okubiri nti abantu balina obulumi obulala nti waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu kitundu ebyokuwamba abaana baabwe byokutulugunya abantu ebibiina byokwerinda bitulugunya abantu naye buli lwolabika nti ensonga ezo tozikutte na seriousness eyetaagisa gwe ng'omukulembeze oli mu kudaalimba budaalimbi n'okukudaala kubanga emabega awo owekitiibwa oyo Mpuuga yavaayo n'agamba nti bannammwe abakulembeze bammwe aba NUP baganye okubajja mu makomera nze ngenda kujjayo abaana bano mu makomera okukola yakyogera kati gwatamanyi mulimu gwe yakola ng'akyali leader of opposition mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ku maanyi ge yateekangawo kulaba nti wabeerawo okuyimbula abaana kati gwe naawe olinga ng'atali munnamawulire abadde tagoberera nti nze nkubuuza abaana be baakwatira ekalangala ne babatwala ne babasiba mu kkomera mpaka lwe babatuusa abamu ku bo
okubakkirizisa emisango gye bataakola balyoke babate. Tewali nnyo kyamaanyi Mwami Mpuuga kye yakola. Kye kikulowoozesa nti omukulembeze ali mu nnyendo mukungwe?